naye ebintu ebyo byonna bye tukoze teri kivuddemu mu myezi eno ebiri gye tumaze. Kati akakiiko akaba intani katuula biki ebyebbalwa zaffe bye zyali zisaba answers, naye enaku 10 nezituuka ne ziggwako nga tebatuwadde ensonga ezo. Enaku 10 ezo zaggwayo, abasawo ne bagamba katuteeke wansi ebikozesebwa, tujja kusigala nga tukola ku biggwa bitalaze, which I imagine ebiri emergency tusooke tubisuze wansi okutuuka bwe banaatuddamu. Abasawo olukiiko olwennyini lwaddamu ne lusalamu ne lugamba nti bwe tutuuka ku Sande nga tebatuzzeemu tujja kuwaayirizibwa na emergencies nazo tuzijjeko. Abaana abalina abaana, tulina abakyala baffe abamu ne babba baffe, tulina okubaweerera. Naffe kennyini tulina okubeerawo, tulina okufuna ekyokulya tusobole okuweereza Abannayuganda. Yes, tuli mu kutendekebwa naye already tuli basawo batendeke, just twongerako buwongezi ki obukugu. Mu kutendekebwa kuno tumala emyaka ekitono nnyo gibe 3, abamu batendekebwa myaka 4, abalala myaka 5. So myaka 4, 5, 3 tosaagamba musawo nti ajja kubeeraawo nga tafuna sente zimala. Abaana be tebali, abaana tebakyasoma, maybe ne waasula nawo tasobola kukola ki, takyasobola kusasulirawo olw'ensonga nti gavumenti esazeewo tegenda kukola ki kumusasula. They come from wherever they come and they are deployed in different workstations. So according to the Uganda Public Service Standing Orders, there is no rule, there is no law that prohibits them from getting their payment. So we are kindly requesting the ministry, the involved stakeholders, Minister of Finance and whoever is concerned, that these people are entitled to the allowances, and it is very clear according to the contract they have signed. Over the last decades of years, we really appreciate. Here I'm here to report you that the initial amount of money you suggested to be given to these junior housing officers, the 2.5 million, was scrapped off close to 3 years ago. No formal communication was given, no dialogue was held. Guess what? They breached your directive. We do not know whether we lost powers that easily, but we, Yobazukulu, we still believe in you, that with your intervention, this is still going to come to dialogue and get to reasons to improve the welfare of these juniors. Juandika myaka ejise n'okulaba nti sente ze twali tufuna ze baali bafuna abaliwo obudde zaali ntono, ne ku luno jjajja ze tufuna nazo ntono, tezenkana ze walagira batuwe. Ne tuvaawo jjajja ne tusaba nti jjajja tuyambe